uzono wakatabo bajoga abantu b'obutabaabo niye batuufu batujoge wamma balina gwe bayitanga tebannabufuna. Now naffe kino kye tuyitamu waliwo generations ze tugenda okununula. Akatabo kagenda tukagenda kubeera kakusaaga bino byokasanga n'omu China mbuno ye Kiberu ye Mwebe n'omu China omu Nigeria. Obutabo bwaffe bwe bukola ebikolobero mu nsi ez'ebweru ne bagaana y'Abannayuganda nga yakikoze mu Nigeria. Kati omulembe gwaffe tegusafalinga lwakuba Mukama tatumanyi, gusafalinga okununula Uganda once and for all. Teri kuddayo kununula Uganda mulundi mulala, guno gwe gusembayo. Kaseera Kabannayuganda kwenunula bagamba nti ekijja kijje balina okununula eggwanga lyabwe Uganda. Balaba ebikolobero ebigenda mu maaso ebirikoleddwako bano abasajja abagwira abajja obuzzi. Beebuuza nti lwaki eggwanga lyaffe lidobonkana okutuuka ku kino? Lwaki eggwanga lyaffe livumirirwa okutuuka okwenkanidde wano? Olwaleero Omunigeria akola ebizibu mu ggwanga lye gy'ali olw'okuba alina akatabo k'eggwanga Uganda. Beetuuma dda amannya gaffe Bannayuganda. Bw'akola ebikolobero mu nsi endala basigala bagamba Bannayuganda bwe batyo bwe beeyisa. Kyokkola Abannayuganda baafuuka ekivume nti otuuka mu ggwanga nga okwogera obwogezi nti oli Munnayuganda olabira ddala nga naawe wennyini kikuswaza kubanga eggwanga Uganda balirabira ddala ng'eri abakozi b'ebikolobero. Bannayuganda bagamba nti kaseera kakwenunula tutaase nnyaffe Uganda. Ekitiibwa kya Uganda kiyiise naye nga kiyiika olw'abagwira abajja obuzzi. Mishoni yaabwe oyo akweddiza Uganda bagifuula ensi eyaabwe naye olwaliwo nga tebannagikwatamu ttaano okugifuula nsi yaabwe. Bagezaako kugyonoona ku levo y'ensi yonna yonna buli muntu akyawe Uganda. Teweewuunya nti Bannayuganda batuuse okukyawa ensi yaabwe era bangi bagiddukamu buli abagirimu balwana singa nfuna chansi n'enfuluma eggwanga Uganda mba mmaze. Naye nga teweerabira nti bye bigendererwa by'aba Museveni ebyabaleeta mmwe kubeetamya kyammwe mudduke ensi eyammwe mugende bo bafune ekyanya ekigibalyako nga tewali abakuba ku nsolobotto. N'olwekyo obutakkiriza nsi yaffe kugenda etyo tulina okukolera awamu ne tugirwanirira ne tumanya nti tutaasa omulembe gw'abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo basobole okugyeyagaliramu nga nnungi okusinga ate ku ffe abagibonaaboneddemu. Revolutionary generation mulundi mulala guno gwe gusembayo. Ekyo temulina kukyerabira nti gye bakomye okutunyigiriza, gye tukomye okuzuukuka, gye tukomye okulingiza mu buli kintu. Njagala ombuulire senga olwaliro Museveni tumuggyako ne tuddayo okukola constitution okakasa temulina birowoozo bikola constitution mpya esobola okukola Uganda netaddayo kuyiwa musaayi ne tukuŋŋaanya bakadaama erugogo. Constitution tugijja mu bakadaama muka bayinza okukolera amateeka agafuga omuntu afuluma ebweru kubanga balina bye bayiseemu bamanyi bye babonyeebonye bayinza okukugirira. Kikakasa olwaleero nga nagenze ne mbuuza abantu abasookerwako ffe bakadaama ne basekadaama tetulina tteeka lya minimum wage, tetulirina. Ekyatudduse Uganda nti obwasikaali bwe Uganda ofuna emitwalo 7 n'osanga omusajja ng'ayimiridde ali wali omwezi afuna emitwalo 7. Kyogamba tetusobola kukola ku nsonga za minimum wage ate nga tetwasoma. Nze lyeteeka mu mulimpanga ndiribawa nembawo obuwaayiro bwonna ne tutuuka mu parliament ne balitwala mu parliament nga nze siriiyo parliament negamba lino etteeka liyitenga bwe liri. Bye tubonaabona waliwo omulembe gwe tubonaabonera. Buli lwe tutya okubonaabonera omulembe ogwo gujja kusanga bino Uganda tejja kukula. Tetujja kubeera mu kununula buli ssaawa wateekwa okubaayo generation enunula wabeereyo generation ezimba eggwanga. Mbadde nga nzija ne mbasomesa ku generations 2. Generation ya Musa revolutionary generation ne wabaawo eya Yoswa occupational generation yo yatwala ku developing nsi. Naye n'eya Musa eweebwa ekitiibwa nti ye yasitula abantu for the first time okusituka okuva mu buddu okumanya nti tulina okuva mu buddu
ne mubaamu abawakana nga bawulira Musa mulabe waabwe, Musa mulabe w'Abayisirayiri. Balabira ddala nti Musa ayongedde ku bibonerezo, naye eyo generation ya Musa tugiwe ekitiibwa. Without generation ya Musa eya Yoswa teyandituuse. Occupation tebeerawo nga tewali revolution generation. Kati ebintu byetu nkubu njagala mbabuuze mmwe bantu mmwe olwaleero nga twagenze, kubanga bagenda ne batugamba simanyi okukola etteeka, mulina okusimanyi akakiiko akakulirwa bannamateeka kalina okutuula kayogera ensonga, ne bateekamu ebintu ebyo ebyagundi technicalities ezo ez'egundi. Kyogamba sisobola kukola tteeka awo e Uganda erifuga abantu abagenda ebweru w'eggwanga. Sisobola kukola tteeka lya minimum wage. Nakola mu New Vision nga nkolera mu kampani ya government nga ndi munna Uganda, nga nyina okulya, nyina okunywa, nyina amaka, nyina omukyala ampangisa ennyumba, ng'omwezi bampa emitwalo 30. 30. Naye ng'ekyemisana ng'okutambula okuva mu Kivulu okulinnya ove mu Kivulu ogende ku New Vision siringi 1000, amagenda n'amadda ze 2000. Ekyemisana nga kya 10,000 akawunga n'ebijanjaalo, oba bwe oyagala okulyako ku ttooka awo around ku gundi eziri awo 3000 kudda waggulu. Kitegeeza ng'olunaku neetaaga 5000 okujja okukola. Kati nga kuziri 5000 ezisigaddeyo eri kwe nnina okupangisa ennyumba, kwe nnina okwambala, kwe nnina okugula sabbuuni, olina okubeera gundi smart buli lunaku, olina okukuba obukalu, ka ID kakwetimbye wano. Ndi mu kampani ya gavumenti. Bo ne beewa omusimbi mbuwa ekyala ng'omwezi afuna 2 million eza airtime. Ekyala airtime 2 million, nze omukozi nfuna emitwalo 3 omwezi. Kyogamba sisobola kukolera abantu b'omu New Vision mmwe abaasigala waliyo abakyaliyo buli mwezi bakuba wire anti asooka kukuwana wire banengoli wakabi mpereza ku ssente ogamba owange kasitagambye ndi wakabi kamuweeyo omutwalo. Wama b'omu New Vision mbatumidde nyinza n'obbamenya amannya, nze nagwedda lunyinza obbamenya amannya mwena ne mbamalayo. Olaba naye wire nakulabye ku internet mwana gwe wekikola otya nga wali mukwerege. Magezi wagajjawa? Si wakuvuma n'okuvuma, magezi wagajjawa? Kyogamba sisobola kukola tteeka lya industry ogundi abakozi abakola mu industry abo ba casual workers abo. Sisobola omuntu yenna atandika ekkolero mu kiseera nga tosobola kuwa muntu kakadde tolikola, genda tolikola. Genda olikola awalala. Mu bitundu bya Busoga simanyi wawa, simanyi Buyukwe 3000 omukozi 3000. Okakasa sisobola kukola tteeka eryo. Mu bulumi bw'empiseemu kuba nkoze e Uganda mbikoze embirabi. Noddira asikaali abakuuma akuume kampani yonna ne mumuwe emitwalo 10. Nalaba emmotoka in transit simanyi gundi in transit neleeta ebisente n'ebizaayo neleeta mwene muvuga enene ne muyingira ye n'akuuma mwene mwebaka akubesa si mu muntu enkya n'akujjako briefcase abamusobya. Kati obulumi bwe tuyitamu buyina kye butununula, waliwo ebintu bye tulaba nga tusobola okutereeza omulembe. Omanye edda baali batulaga nti nno omuntu okubeeramu ebyo olina okusimanya okuba nga wasoma nnyo, simanyi olina okuba ng'oli biki. Wano n'enfunayo bakadaama 3, n'enfunayo ne basekadaama 3 basobola okukola etteeka ly'abakozi mu ggwanga Uganda. Njagala mukiwakane tukikole. Njagala baleete simanyi Profesa Wakida baleetani bakole etteeka eryabwe naffe abakwerege tukole eryaffe tuganjule mu parliament
ensi egenda eronde olabe etteeka ki erinaayitawo. Kati okubonaabona kwaffe kulimu bye tuyize ebigenda okununula Uganda. Naye Mukama yeebazibwa, olutalo gye twatandikira okulwana si gye tuli. Kale tuyinza okuba tetunnatuuka we tulaga, naye we tuli tulengera we tulaga. Kati Mukama yatuwa amagezi ag'omulembe guno. Njagala kujjayo ekintu kiri ekya firimu. His Excellency n'akuba Museveni olw'omulembe guno Mukama ng'amuwadde amagezi. Ekintu ekitabangawo kye baali tebasuubira. Museveni alina ebimotoka bye, alina ebimundu bye, byonna tebiina kye bimuyamba ku luyiira olwakolera mu ggwanga Uganda n'okumulaga ebintu by'abadde ajja ng'akola, newankubadde abaali balina obbiraga bonna baali ku sayidi ye. Kati olwaleero Museveni n'abasumba be tebalina kye batugamba. Tebalina. Kati olw'okuba nkugambye Mukama asitudde ekitiibwa, banne mmwe kambabuyo temutambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Vaayo yimirire mu kituli wali Ezekieri, Bayibuli egamba mu Ezekieri 2:3 ninda ntunula ninda omusajja okulabayo omusajja omu ayimiridde mu kituli okuziba ekituli kino ekiwaguddwa mu kikomera. His Excellency omulaba, omanyi lwaki Mukama yamuwadde ekitiibwa, yamuwadde amaanyi gonna okuba ng'alina amasannyalaze ago. Bwe yasalawo okuyimirira mu kituli ekyali kiwaguddwa, ekitiibwa ekyali ekyabasumba kyonna kyagenda wuwe. Ekitiibwa ekyali ekyabannabyabufuzi kyonna kyagenda wuwe. Bannabyabufuzi abali mu gavumenti kyonna kyagenda wuwe. Ekitiibwa ekyali ekyaba opposition kyonna kyagenda wuwe. Kyonna kyagenda wuwe. Mukama tayinza kukukozesa n'atakusasula. Mukama tayinza kukukozesa n'okkiriza akukozese. Tayinza kukukozesa n'atakusasula. N'abaweebwa ssente okumuvuma bwe badde ebbali bawulira ng'emitima gyabwe gikaaba amaziga. Abo abaana bolaba ku midiya babajja ne beefuula simanyi abamuvuma simanyi biki bwe badde ebbali emitima gyabwe gikaaba amaziga. N'olw'okuba oli yabaavuwaza nnyo ajjukira buli lwaluma obwavu nga bamugamba asooka ogenda okole enkuwa abiri. Ng'ajja avumisa omumwa naye nga munda omutima gukaaba. Kati ensi yonna Museveni mubi nnyo okusinga Amini. Ate nga namulabula ne mugamba Museveni muli mu mulembe omubi. Ebintu bye mukoze bigenda kusigalawo ng'abantu babiraba fizikale. Mulekerawo okukola ebikolobero ku bantu. Kyova olaba obukyayi obwabwe, obukyayi bwe tubalinako tebuliggwawo. Kuba obeera obasonyiwa bwoti n'ogwa ku katambi nga bakuba maama eyeetise ekibbo ky'emiyembe. N'okubamu akafaananyi n'ogamba senga naliwo wano, senga naliwo we baakubira abo abakazi nga ndi awo Emmengo we baabakubira Owelodiyo yandinkubye essasi mu mutwe. Weewaawo sandimukkiriza okukuba maama oyo. Kati ebyabwe tebirituva ku mutima kubanga tubiraba. Oba oli awo osiriikiridde bw'oti ogamba oba abasajja bano mbasonyiwe n'olaba Kaweesi ng'atonnyolokoka bw'ati. Atonnyolokoka yenna bamukamulaggwamu n'olaba Kaweesi kisajja kyattu, kisajja ekirungi. Basajja mmwe mwatta Kaweesi. Mussa abantu. Oba olinga agenda obbasonyiwa n'ojjukira Sheikh Kirya. Basajja mmwe mwatta Kirya. Mwatta Kirya. Mwatta Anasi Kaliisa. Kale basajja mmwe muli bazibu. Kati obukyayi obwammwe tebugenda kutuva ku mitima. Kubanga Amini bwe bamunyumya tetulina we tubiraba. Go firimu era mwazanya go firimu tumukyawe kati twagutegeera teyaliye. Kubanga wali mu buto twali twabira bannanga Amini nga yali mukambwe. N'akwata ekigundi simanyi ekibumba ky'omwana n'akirya nga kibisi.
ne amini kati ebyammwe bituufu ate tubirabyeko. Now kati mukama atuwa amagezi ag'omulembe guno. His Excellency teyaleese award ya firimu, yaleese award ya mazima agaalemwa okujjayo abannaddiini ge baalemwa okujjayo. Mukama yagenda n'aleeta ba political virgins n'abaleeta ne bakola bali kye baali balina okukola. Njagala mbabuuze, olwaleero His Excellency n'amala azimba lutikko, n'azimba lutikko ku kasozi ku kiuwa, n'azimba lutikko awantu. Kazimba Mugalu asigaza abakristaayo mukakasa, asigaza abakristaayo. Why? Kazimba Mugalu yasula bye yali alina okukola n'akola by'atalina kukola. His Excellency n'akola Kazimba Mugalu bye yali badde akola. Kyova olaba bwe bayimirira awo, bw'atuuka ku mukolo toddayo kumanya nti kuliko omuntu omulala okuggyako Ssaabasajja Kabaka. Abalala bonna wakina Katikkiro, wakina Ssaabasumba, wakina Ssaabaki, wakina Ssaabaki, kasita His Excellency atuuka ku mukolo gw'eppaba n'omugole awo we bikoma. Omugole aba n'ekitiibwa ku mbaga y'abeera nannyini mbaga. His Excellency olutuuka omugole atandika kutenderezebwako eki bannange yaleese Kyagulanyi, Kyagulanyi yazze. Naye awo ebiddako awo byonna byonna omugole byakola ne bw'awamattuka n'agwa tebayinza kumanya nti omugole yagudde nga Kyagulanyi atuuse ku mukolo. Why? Anti waliwo abagole abazina najja nga yeekunkumula, alina baalumya, alina eri bayagala okugira n'asirituka n'agwa. Bw'agwa nga His Excellency Kyagulanyi azze taswala, teri amanya nti omugole yagudde. Mubiraba mu butambi nkeera, ate omugole yagwa atya wano, omugole yagwa pataake. Naye edda ng'omuntu bw'ogenda ku mukolo amaaso gaba ku mugole, era kyova olaba beeyisa bona. His Excellency yaleese award ey'amazima, yaleese award ey'obwenkanya nti ba Museveni baali bamanyi tewaliyo, nga yalowooza abagezi bonna yabagula, ng'alowooza abantu bonna batya, ng'alowooza ajja kutulimba ebbanga lyonna. Naye Mukama yeebazibwa olw'omulembe gwaffe. Ekirala, His Excellency agenza okutuuka eyo yonna gy'atuuse lwakuba alina ggwe, era senga si ggwe eyo teyandituuseeyo. Kati awangulidde wamu naawe. Era mwenna bannayuganda mwenna muli bawanguzi. Ffenna abaasalawo okukwata ekkubo eryo, ffenna tuli bawanguzi. Olowooza lwaki Katumba oye si ye yagireese? Ye teyajja teyeesimbawo. Why not Katumba oye? Kuba gwe wali ne His Excellency Kyagulanyi. Why not Wile Mayambala? Golowooza nze nagenda okulekawo Wile. Ne bannange Wile Mayambala. Wile Mayambala mbu Wile. Why not Wile Mayambala? Because gwe yayimirira gwaleese ekyo. Nyongera obbakuutira mwongera okuyimirira nga bwe mwayimirira. Omulembe gwaffe gulina ekizibu kimu. Ba Museveni baali batukuza bwe batyo nti tutuule. Nalabyeyo, simanyi waliwo abasiraamu baawa bagundi babadde Kalungu. Waliwo amawulire nagawulidde ku CBS. Mbu simanyi eyakiikiridde Odi Kampala olwakutta omuzindaalo. Gabadde ku CBS. Mbu era simanyi yakiikiridde mu Futi ku Odi Kampala olwakutta akazindaalo.
n'agugumbula abayisiraamu b'e Bukomansimbi olw'obuteenyigira mu nteekateeka za gavumenti ne bessa obwavu. Era yabagugumbudde n'abakuutira okubeera mu nteekateeka za gavumenti basobole okuwona olubambulira lw'obwavu. Ogwo ogusiraamu ogwo ogusajja ogwo gumasheka singa nabaddewo ne ngukuba empi nga nyambadde n'entalabuusi nga ndi musiraamu, senga gwabadde gulokole nandikukubye empi ne mumanya nti siri mu ntalo za ddiini, ndi mu bwenkanya. Tubuulire ng'abaawa abeenyigira mu nteekateeka za gavumenti ne bagaggawala kiruhura bagagga. Tugende Museveni gy'ava. Baawa ab'e Bukomansimbi bagaanye okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ne bafa obwavu ng'ab'e Buwama bwe bazeenyigiramu bo ne bagaggawala. Era bannayuganda omuntu yenna addamu okubakuutira isimanyi enteekateeka za gavumenti mujje kakazindala ogenda okamuseko omubuuze tubuulire baawa abazeenyigiramu ne bagaggawala. Kadaaga bukyanga Museveni ajja agira ku kadi ya NRM era wa NRM tebamumangako kalulu. Constituency ye erina amazzi, erina amalwaliro, erina amakubo, erina enteekateeka za gavumenti, bameka bagaggawaliddeyo. Eyo li politics. Genda tambula bulambalamba okuba omusajja oluyo omuzeeyi omuzeemu amagezi. Kati eyo ye baali batukuumiramu nga tuli mu butamanya nteekateeka za gavumenti batuweeyo abagaggawalira mu ntandikwa Sendawula ne Ezera Suluma. Mutubuulire entandikwa baliwo abajjira kati Museveni yali abitumanyiiza ebyo mwebake simanyi abavubuka mbatereddewo ensawo mbatereddewo sente muno n'esente. Sente z'abavubuka mmaze okuyita mu myaka gy'obuvubuka gyonna nga sizikuteeko yadde 10 ate nga ndiwo enaale. Bannayuganda mu ekyo bwe bali kuzuukuka. N'olw'ensonga eyo bwe mwazuukuka mu nsonga bwe zityo kitegeeza kati mulina okuzuukuka okulwanirira eggwanga lyammwe. Mukama Katonda tasobola twerabira kyenkana, tasobola twerabira kwenkana awo olw'ensonga y'okuba nti twali tulowooza tuweddeyo. Twalowooza nti bannabyabufuzi abagezi baggwayo, kumbe yatuterekerayo omunonozi w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu okuva lwe yajja mu byobufuzi by'eggwanga olaba ng'enkyukakyuka mu byobufuzi kati weeri. Olaba nga ne Mwami Museveni abeerako ku puleesha obwenkanidde awo. Ekitaabangawo luli yabanga kaweweevu era bannayuganda balina eŋŋombo bagamba kasita tuleetera emirembe twebaka ku tulo ebisigadde tubimulekere. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yajja n'amufuula n'amussa ku bikukujjo buli munnayuganda tekyali asobola kwebaka tulo ne tumubukala. Bamanyi bumanya nti ensi yaffe kadde konna abasajja bagitwala kubanga bategedde nti emission eyamuleeta ekitaaliwo luli kyeyali yenyumirizaamu naye ng'agamba nti opposition yo yagiwamba kati ye. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'aba akugambye nti ensonga gye tulina okwenyigiramu yakununula ggwanga lyaffe Uganda, kitegeeza nti bwe tulina okukwata ffenna ne tumanya nti eggwanga lyaffe lituzze mu ttaano, awo netulyoka tubeera comfortable nga ffe tulirina omukulembeze alikulembera waffe ffe twamulonda. Ebyalema abasumba, ebyalema bannabyabufuzi, ebyalema aba opposition tubikoze. Naye mwe baneesinga mubadde mumanya amaanyi ge mutaddemu seriousness gye mukoze. Ekyo senga tukitunuulira tugenda kutuuka ku kiddako. Museveni omuntu tuba kufuna abantu abajja okumulwanyisa nga baddala nga bayivu. Damage gye tumukozeeko bali abayivu abapolisi simanya abaaki aba formulas bali gituuseko mu myaka 3 okuva kati. Ffe tugituuseko mu myaka 3 seriously kuva 2 2.